kati Chairman Nyanzi wabadde oteeka mu kamera ayogere ki Musajja bamuyoola awo kubbiri CMI nga yeekukutte nonga nti ovuddeyo mu ssaawa 24 abaana mukisa teguba na mukisa kuba bali tebakolera ku bya mukisa bakolera ku reality esooka kujjamu kyeyeetaaga kakati tesobola kuta mu 24 hours. That is point number 1. Wekibanga teyeekwata nga baamukwata yakomplayinga mangu nnyo ne CMI bye baagala n'abaamukwata n'ababuulira bye baali baagala era njagala okutegeeza NUP kati tekukyali byabufuzi kubanga gwe CMI ekukutteko nze njimanyi ekukutte emirundi egyo bulungi nnyo mu sinaliyo ya mukwano gwo w'ebusoga wayiswa nti ye yabaddukako CMI nga ebadde yagala kukwata osojiddukako bw'otyo bakutaddeko n'emmundu tosobola CMI nga yeekukimye tosobola kwemulula kubanga egenda okuyoola ng'emaze obbala kubanga eba yakubaze edda nga bakwetoolodde nnyo escape route zonna bazirabye nga bazze n'empowerment nibiba nga bya misinde babimala bagenda okukwata nga bamaze opulaninga buli kintu kyonna kubanga bakukuba mbuushi okibulidde bakubi bambuushi si bano ba CID nti bakuwandiikira bakusamaniza ojje ku CID najja ne kabaji nakakulaga ndi detective wa police bali bakukwata lwaki basucceedinga mu arrest zaabwe batekinga obudde bungi ate balina resources ezimala tebakukwata bbira mupango wasooka ne banoonyereza naye katugenda mukwata balina resources ezimala okukwata biba byamaanyi balina bikawuula ebivuka bikawuula nga kirina omukono gulinga omuti guno bafubutuka mu motoka ng'omusajja alina omukono gulinga omuti guno nga bwogulaba ng'akutte emundu nga sebo ojja genda kati wali ku headquarter zaabwe ku CMI ng'ogyeko bamase wa Lukamba abataanywedewo n'amazzi ku level Nyanzi ku yali akoledde activity eyo ey'okuba parade tosobola kumalayo 24 hours kitegeeza ebya NUP byonna yabyogedde n'abimalayo kati statement yo ndaba ekwatagana ya poliisi poliisi ewakanya Waiswa yayogera ku TVM ndi Nyanzi bamukwata bamuteeka ku CMI poliisi egamba tagerangako ku CMI bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa ekyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula okutereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 075001489 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okw'enjawulo asobola otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nina Jeno Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi basinziira mu Busoga Jeno tukwaniriza buuza abantu abatulaba abalungi nze Jeno Bijirwa Moses nga bulijjo tukomyewo nate okubaako ebigambo byetugatta ku nnyaffe Uganda era twagala okubategeeza nti ebimu ku byo bye tuzze twogera at least bigenda bi-influencinga society enkyukakyuka tugiraba abantu bagenda bakyusa endaba y'ebintu abantu bagenda bazuula ebituufu bye baali tebamanyi naddala mu management y'olutalo abantu bagenda balaba ekipya n'engeri gye twali kuttemu olutalo luno so ndi musanyufu nti bye twogedde wano tebifudde togge ate oba oli awo ne bannaffe
betuli nabo mu ludda oluvuganya nabo kennyini bayize kinene nnyo ku programu ze tukola wano n'olw'ensonga eyo ndi musanyufu mu abantu b'Ekamuli municipality mbebazaako ak'ensuso ati mwebale kutuwagira nsaba mwongere obuwagizi bwammwe bwe mutulaga mu field eyo nga tuzze twagala bubaka bwa parliament 2026 mu mbeera yonna tugende tukiikirire abantu b'Ekamuli municipality. Tweyanziza nnyo Jeno Bijirwa Mbozi njatutandikire wano ku bigambo bya mukyala wa Dr. Kano Kiza Besigye nti singa bwe yadali mu press conference ku Saturday yagambye nti singa bana gavumenti enamusonkereza nnyo n'eremera omwami we wakwogera ebyama byayina eri gavumenti yaga nja kwabya ebyama wano amateeka mukulabako gaganye omukyala wa dokita okutuuka okwogera statement nga zino zaatayogerangako okuva dokita we yakwatibwa ebigambo bya Winnie Byanyima bitegeeza ki mu mbeera eno nga dokita akyaliyo munda? Mukadde waffe Winnie Byanyima anja muyita mukadde waffe kuba ali mu myaka egituzaala. Abantu balina okumumanya Winnie yaani. Azaalibwa omugenzi Boniface Byanyima. Mzee Boniface Byanyima y'omu ku baakuza General Kaguta Museveni. General Kaguta Museveni mu mbeera mu biseera bye by'obuvubuka yayita mu mikono gya famire ya Winnie gyazaalibwa. Yamulabako nga muvubuka nga ka Winnie nako katonyo. Kati bayina social ties y'amaanyi. Ku family level waliwo ekibagatta ky'amaanyi. Bwe kyava ku family level ne kidda ku revolutionary level, Winnie mulwanyi. Weruwero. Sibe mundu mu Luwero naye. Yaliyo. Sibe bano batwalinyidde ku State Square. Weruwero. Kati bwaba Weruwero kitegeeza ki nti wankizo. Naddala revolution yaabwe ng'ekyaliko wankizo. Era yegenderezebwa nnyo ng'akutta omuzindaalo. Ekyokusatu yaliraana nnyo General Museveni. Amanyi enkovu gy'alina ku mubiri, amumanyi bw'afaanana ng'ali mu bipale ebimpi ne mu suuti. Okay? Kakati omuntu ali ku eyo level tebamuhandolinga nga muwozi bw'ayagala omuhandolinga. Omuntu ali ku eyo level. Level ye mpanvumu. Kyova olaba regardless ebyagwawo byonna balemaganye ne jjajja atambudde akoze decision ya Dr. Besigye. Ye General Museveni ng'omuyeekera yasigala amuwa byali yeetaaze okuva mu gavumenti, including recommendation ku mirimu egiri international. Nga guno gwaliko kati. Teyaddamu ebyo mbw ate omukazi biki twasowaganako ebyekijege ebyo ebyekisiviliani. Civilian yawe muganda wange. Amazzi nga gakutaasa ofa. Ofa. Twago bamutaasa mu bingi. Nabyerabira mu lunaku. Akuleka empologoma n'ekulya. Oye civilian. Naye kakati bano olw'okuba bayinamu emyaka egy'etaano egy'omuliro. Waliwo ebintu bingi nnyo ebijjukirwa. Baba banaasalawo kye banaasalawo kyonna. So Winnie Kiza Winnie Byanyima y'omu ku bakyala honorable Winnie Byanyima kubanga y'omu ku baafuluma palamenti nga yeesiimidde n'agamba nti tewali makulu mbitadde nga yeesiimidde
ne bwagamba nti olwalera addayo wali Mbarara municipality tewali asobola mukuba akalulu awo olwa kapasite ye. Kakati oyo mukadde waffe bw'aba ayogera ayina enkizo ku byayogera, kyova olaba General Museveni tamwanukula bbira mupango kuba balina ekyama kyabwe wadde byaliwo byakola ki byabeerawo ffe embeera yonna naffe tugibeeramu. Omuntu ne mulemagana n'atambula n'akola ki kati ate mutabanyiwo tayinza kutandika kubuukula mu lujja ng'akuba ku nsoloboto ekisiwo. Oli maama we ensi yonna yakimanya oli maama we. Kakati njagala okuwa amagezi eri mukulu General Muhoozi Kainerugaba engeri gy'ayagala okuhandolingamu engeri gy'abadde ahandolingamu issues endala ategeere nti eno ndala si abannabyabufuzi ffe ba ordinary babadde agireegerera n'avuma n'atyoboola. Winnie Byanyima ayina ettafaali ku kubeerawo kwa General Museveni politically. Kati bw'oba obiisana naye ng'okimanyi nti ayina na bingi nnyo by'atuddeko gwe ng'omwana by'otaamanya, kubanga Winnie yali abeera ne jjajja ng'ono wa myaka oba 8 ku 12 bwe watyo nga livubuka lito. Kati byayogera biki kyamanyi. Abasoga balina olugero olugamba nti atatyamanga kunira taawe ku kisiki eky'omuliro tamana daagula maama we. Nekivunulwa mu lulimi lwaffe Oluganda. Mu Luganda osobola okigezaako? Atatulangako ku kisiki ne taata we. Tamanyi? Toyinza kumanya maama we bamugula ssente mmeka. Ne value ye yali kimu ekyo ekiseera. Kubanga ffe bataata baffe edda nga bakuma ekisiki ky'omuliro ne mwesoloolezaawo. Sitole ne zitandika n'abanyumiza engero n'abanyumiza ebintu ebyedda n'abanyumiza jjajja wammwe n'abanyumiza society nga bwetambula. Storytelling yonna ng'ebeera ku kisiki awo. Okiwulidde? Kakati oba tiwayotako ku kisiki ne taatawo tomanya zaagula ki? Maama wo. Kati lugero ate lutuddewo bulungi. Kati Muhoozi tamanyi taata we yapangapanga atya okwata obuyinza. Baani abamuyambako. Ye ali mu kwogerera mu current affairs okubanga ye army commander naye ekintu waliwo gye kyava. Era ye General Museveni teyeerabirayo gye kyava. Kivulayo bitabuka bwe biti ngaddayo the original NRA weetuli tukyali balamu. Okitegedde? Kati bw'anaasigalamu eyo line ekyamazima agenda kuviirwako okuweebuula taata we. Kubanga omukazi bw'anyiiga agenda okunyigulukuka nga amasowaani agaasizza ng'ebikopo mu nnyumba temuli nga TV agikubye ekigatto. Azisaze anyiize bugenda omuggwako nga wetaaga $8,000,000. Ate ne yeetonda anaasonyiwa. Bugenda omuggwako obusungu wetaaga $8,000,000 okubizzaamu. Be bakyala ate bonna nno ova kuono mbu wa diguri sijui ono biki banyiiga kyekimu. Kakati nze ndowooza abigenda empola ajja kutyoboola taata we, ajja kutyobooza taata we. Batukana okola statement ku Dr. Besigye nti Dr. Besigye tana n'omu gwe yataasa mu nsiko tana n'omu gwe yajjanjaba. Kati ate Muhoozi yaliyo ne Muhoozi balinayo oba ebintu abijjawa jesi ye ayagala kujeregajerega bujerezijerezi bantu n'okunafuya kati ye yaliyo teyaliyo ye yali bebi kivula n'omubiri gwe yali musajja mugimu nnyo yeerira ka mayonnaise e Sweden. Eno mundu etabuka. Ene mundu enyooka. So aleme ku exposinga ye kennyini embeera ze ffe ebya Winnie tubimanyi.
ebya Winnie tubimanyi, ensi ebimanyi, era talina gwalimba mu ekyo. Kitinsobola okwogera ku mbeera ya Winnie. Okay. Kati njagala tugende ku government ya NRM okulembera President Museveni okwenforcinga okomyawo court martial because caucus ya NRM sabiti wede yatudde Ssaabawolereza wa gavumenti agenda kuleta ennongosereza mu tteekerifu ga UPDF balongoseemu ne mu kooti y'amagye ekomewo. Dr. Besigye lwali ali mu kooti za bulijjo era yazeemu n'okulya ku mmere. Winnie mukyala we yatutegeezezza nti ekyamusobozesezza okuddamu okulya ku mmere olw'okuba yalekeddwa mu kooti eri pressure erirudda wa lwaki gavumenti ya NRM efuba nnyo speed ekola bukubirire kiro na misana okomyawo kooti y'amagye. Kakati ezimu ku bisomo gye nze nga nkola wano era mbakujja mbakutegera kibuuzo ekyo nti onaakibuuza n'alikomezzaawo document eriwa yonna eya algorithm ERP state capture algorithm. Document eyo ekuleetera ebintu byonna ebyaligobereddwa mu kubreakinga system ya NRM n'okukwata obuyinza bye twalitegedde nga ffe abalwanyi. Kati mu byo waliwo we twogerera ku systems of government. What are the systems of government that helps the state to strengthen itself? Systems za gavumenti eziyambako gavumenti okusigalawo nga y'amaanyi eziyambako General Museveni okusigalawo. Akozesa tools ki? Ezimu ku tools akozesa parliament. Okitegedde? Parliament agikozesa atya? Nti parliament ye organ erina obuyinza okukola amateeka mu ggwanga. Kati amakinga sure nti ababaka baalinayo bangi balina omukolera kyayagala. Kyova olaba era kino kooti bwe yakisazeewo ya Supreme Court tiyasamonize balamuzi, yasamonize bakola amateeka. Abataagasoma n'abaagasoma bona baagenze. N'aba briefinga kyayagala. Babaka ba parliament. Yes. N'aba briefinga kyayagala. Yamaze ba briefinga kyayagala n'abata n'alawense waabwe ne bakomawo era bagenda kukiyiisa. Lwaki bagenda kukiyiisa? Tuita kusaba bili za kiro ku parliament press conference. Kifuifu NRM. Yes. Bamaze ova mu kokasi yaabwe. Kino tukisula. Teyagulinda kuwola. Temuvaawo paka saa 2 tugende press conference tubabulire bibaddeyo. Teyagulinda kuwola. Kakati ekitegeeza kyekyo kitegeeza nti ffe aboludde oluvuganya tetutegeeranga kyakukola. Kiki ekyokukola kyetwalikoze? Ekyokukola is to have many members of parliament. Okusokatira ekimusolo kirwanyisanga muli bangi. Yes. Kyova olaba ndi munyiivu nnyo eri baganda baffe tuli nabo mu ludde oluvuganya tebategeeranga kyakukola. Ekyokukola woba oyagala okunafuya General Museveni right now mutwaleko organi ya parliament oba mugigabane wakati. Politics gwe tulina okuzanya ateekwa okubanga wakukwata parliament tugiwambe. Ye politics gwe mulina okuzanya kubanga executive powers yewabwewe yakalwako ewabwewe ne parliament tusobola obisana naye nefunayo ababaka ebisatu mu approach eri gye twaproposinga eya ERP. Nobanga General Museveni oba ne president omulala yena anaddako tasobola kuyita caucus nebimala kubanga abakimanyi nti waliyo group endala etakoze eki ate nga bali the same numbers. 50-50 tosobola bikola ebyo nga parliament eri 50-50. Nakati wanamanya nti bwempita caucus yange ye NRM ne NRM running ne bajja automatically kumpi parliament yonna abagiyise. Kumpi abagiyise yonna. No waba wasigaddeyo abatawera 10. Okitegeera? Ku 529. Eno abasigaddeyo bati bawera 10. Kali kitegeeza ki?
nti house agirina yonna. Kati house bw'abeera nayo ogenda kukola ki? Tolina na capacity esobola kweŋŋanga ekyo. Solution eri emu gye twali baddeko nga ba actors ffenna tuyingiza tutya ababaka mu parliament. Ku babaka 5 tulinako 3, tulinako 2, tulinako 15. Bw'otunuulira politics gwe tuli mu kuzannya ate waakukendeeza bukendeeza. Si waakwongera. Buli we twali tuzimbye ate tutaddewo olutalo. Neka muri municipality we twali tuzimbye nga n'okuwangula tetwawangulawo naye nga essuubi ly'okuwangulawo weeriri nawo twateekawo olutalo. Muli mu kulwanirawo. N'ejjinja wali Manjeri kye bakutikka eyatuwangulirawo for the first time an opposition woman MP for Jinja in the history of Uganda. Nawo waliwo olutalo. Wali wabeerangawo opposition? Tewabeerangawo. Kati mwawangulawo naye era nawo waliwo olutalo. Mu Busoga temuvangamuko woman MP nga opposition bukyanga Uganda ebeerawo. Manjeri ye yasooka. Kaka naye bamutaddeko forces. Kakati naye forces zimukuba weeziri. Ne constituencies twali tumobilizing nga woman MP Mayuge district. Ng'olaba ono omwana eyavuganya ku luli nga bwaddamu uninterrupted nga talina kimutawaanyiza. Bwaddamu n'avuganya nga twetesitese bulungi akajjayo. Nawo waliwo olutalo. Entalo zonna ŋŋenderere zi designs kuva ku headquarter eya Nuupu. Kakati tunuulira eno ate abaawangula. Eri mbadde nkuwa Busoga scenario. Tunuulira wano mu Central abaawangula. Ogenze Bukomansimbi osuddeyo bomu. Ogenze Mityana osuddeyo bomu. Ogenze Masaka osuddeyo bomu. Ntebe municipality osuddeyo bomu. Wonna wawo barracks zizo nayo zisuddemu ki nga gw'ogamba nti olina amaanyi gw'oleta yenna asobola okukola ki ne weerabira nti ono gw'oggyako fulaga afunye empowerment ya myaka 5 asobola okulwana. Kati omubazi omutuufu ono gw'ozimbye emyaka 5 omwongera bwongezi chance. Okitegedde? Ya myaka emirala egyo 5 okwewala okudda mu ba independents abangi. Ekyo tebakibala. Kakati mu lugendo lw'okufuna ababaka ba parliament ate tutambudde tudda mabega. Kati nze bwe mba ndi Kamuli nga ndi mu kunoonya obululu nina abalabe ba mirundi egi era bonna bafokasinze ku nze. Abalabe ab'NRM bali ku nze. Aba Nuupu ate bo bemisana n'ekyo tebamanyi opponent mulala. Era batuuziza ne meeting nga bagamba nti tusale amagezi gonna agalemesa omusajja ono okupanuwa. Okitegedde? Bagattako opposition ku aim eri okufuna ababaka abangi. Kati babajjako. Bo baali balowooza nti nze bwenva mu bintu bya Nuupu nja kuba ngendere ddala nga sina kyensobola nagamba abantu. Bagenda okulaba influence yange mu society yeyongera buki bweyongezi. Kati ne bakyusa strategy nti tutandike omulumba mu nnyimbe. Nejjukira nze wali e Busoga kasi ntuuka ku mukolo bwepa mba nina okwogera kuba abantu bali eager okuwulira bye naayogera biri very important. Kati oyinza okumenya omuntu atuuse ku eyo level oba oyagala bukulu. Kati jjajja agenda sigala nga atujooga kubanga abantu be tuli nabo mu kisaawe tebategeera kyakukola. Okitegeera? Ffe approach gye twaleeta twali badde tuli wala olwedde nga pulaani y'okuleeta ababaka 15 ku 182 plus ng'olwedde etambula naye kati pulaani eriwo yakukendeeza. Okitegedde? Nkitegeera. Kati jjajja asigala ali muki mu driving seat. Parliament ya America bagita Senate. Senate ya America erimu ababaka Republican bagiwadde 220. Senate ye ya wansi ye erimu ababaka abangi ne Senate
Senate yababinywera naye House of Representatives ye yababaka abangi Senate erina 10 yes then bano esaza likiikirwa okusinziira ku bunene bwalyo yes kakati Democrats balina 215 abo babaka bina mu mmeka bina 3 mu batano kakati naye nkulaga balance of representation and balance of power nti wobo enjawulo webanga yababaka 5 ene decision hiyo negenda okuyita mu House of Representatives eteekwa okwegenderezebwa nnyo temala gayitawo Donald Trump tasobola kumala gasamoninga aba Republican ne bakanya ku kyebakanyako ne babeera sure nti kigenda kuyitawo kuba bali 215 enjawulo yabameka 5 ate ndowooza ne waggulu wano enjawulo ya omu ku 2 yes mu Senate kakati that kind of power balancing decision tezisobola kubeera nga zaffe wano nti omukulu ayiseko kasi kiwedde ayagala bamukyusize constitution ensi zonna eziri serious tekisoboka ekyo kebe Kenya wano era ne Kenya ina parliament zayo 2 yes naye mu parliament eno ekola legislation eno ekubirizibwa Kalonzo Musyoka ndoze yagikubiriza yes Kalonzo yani oyo eya wansi eya waggulu nabo zifanagana eza America House of Representatives ne Senate tesobola Baraira balina mu numbers Ruto ayina mu numbers okigero kusinza kwa balance zebakola ki zebakola kumpi zibalansinga decision temala gatuukibwako fwano kye tulimu nti jajja buli kintu kiri mu advantage ye bwe buzibu tulina kati fa bamulwanyisa ne tubanga tetumanyi kuva mu ekyo ne tuddayo mu political rabbit hole mutiri ekinnya kye twayogerako nti tuli confused tetumanyi kubo lyakola ki lyakwata so kyovolaba nti after 2026 jajja agenda kwerangirira nti awangudde oba agenda bawangula nakyo solo nti asobola tuwangula nakyo kisoboka kubanga ne narrative yennyini eyo gamba nti population eri ku side yaffe nayo teriiwo narrative public opinion yegamba nti kuluna agenda nayo teriiwo obadde okimanyi ekyo mu bantu ffe ababuli tubadde nga tutuuka mu time eno nga buli muntu agamba kulonda tuwona agenda kuluna agenda abantu babadde mu bugwe manyi naye kakati abantu beyongedde okuggwamu moralo abantu beyongedde obutaba mobilized abantu beyongedde okulaba confusion gye tulina nga ba actors ne kibamalamu amaki amaanyi abantu for the first time bali mu kugoba bakaba opposition yemisinde waliwo kirabyeko kumbe luli bagobanga benare abenare bebatwalanga nga kaguddeyo naye kati opposition gwe batwala kakati abe NUP bebatwala kaguddeyo abe FDC bali mu kusala diro besoge NRM kakati ongambo otya okujja kongo inayo kakodyo kalala kotasobola kwogera kumpewo ongambo otya nti waliwo ekigenda mu maaso ekyenkizo so someone I mean caucus meeting yabadde best of the ineffectiveness ey'oludda oluvuganya gye tuliko ne lack of numbers tetulina koramu NRM yokka esobola okuyimirizaawo parliament netuula ebirowoozo ne bikubaganyizibwa era nga ntuufu nga lituufu because they have numbers so mwe strategy yammwe gye mwaleeta esobola okufuna numbers eri ignored by your colleagues eri ignored era kati mbalaba bagenda batambula bagenda batandikiriza okutuula bali mu document eri gye twaliko wano ku Friday eya burying the seed gololoza nti ogikoze eki ogisse kumbe ate ogizise mu ttaka era gye bakola ki gye bagisimba kati yakuze ku lwayo situation eriwo a commanding unit
bwekiri mu opposition batandise okutuulirira kyemanyi kijja kuva ku eyo level kigaziwe kitutuukeko kubanga tuteekwa okubibeeramu babaagala oba tebaagala oba ofanagana ne coaching nga tayagala musajja katugambe tayagala musambi oyo naye nga yasaza line nga bw'otamuteeka ku line up discussion ebeera lwaki tazze kubanga kyenjala okutegeeza bannaffe kibatawanya kiri kibu balowooza zino ensonga za buntu mu opposition muyinamu ak'obuntu kale oli nawalana munne myaka na myaka ku personal basis naye ng'empalana eva ku nsonga za struggle ate ensonga za struggle ezitali za buntu za ggwanga tosobola zipersonalizinga kyoliko oba tokikola ki tokimanyi nsonga za ggwanga teziggwa nnene tulina ogatta amagezi tulabe engeri gye tukola ki gye tukiggusa otherwise nga bwe biri tewali mulimu. So kati ku kino ekya caucus etudde okinzizeemu ku kya parliament esoyisawo buli kimu era President Museveni azanya because parliament yagiina kakati kigendererwa kiba ki nti kooti zino eza bulijjo zisobola okuwozesa omusajja ono ne banne naye nga ye afuba nnyo kooti y'amagye yebedda mu guno omusango era ekomewo because Supreme Court yalesembayo yali sealing it was a climax mu court eze Uganda yensonga lwaki tiyatawana na byagama tujulire tukomaawo nakati kanfune option endala kooti zino eza bulijjo zaateesiga yesiga nnyo kooti y'amagye ensonga lwaki ayagala nnyo ekomewo by all means eddemu etulemu gino emisango. Kati reasoning ya Mwai Museveni tubadde nga tugiraba ng'agamba kooti y'amagye emuyambye okustabilizing eggwanga because ya amagye teriyo mateeka waliyo bintu byefaananyiriza amateeka naye ng'okusalawo kwennyini kwa kinamagye kati kiba kitegeeza it is a tool eyeyambisibwa okunyigiriza ababa bagezaako okwerwanako kubanga ye ebintu byayo bya fund namna gani tufanye namna gani ya fund order they do not discuss orders bakuwa order ba order uteeka butesi mu nkola kakati General Museveni ne wano watuuse mu myaka gino egiri advanced tayinza kuleka tuulu ng'eyo emuyambako okunyigiriza abantu n'agireka ne bagifeebya tekisoboka era etteeka agenda kuliyisa wali amendment bagikole mu UPDF Act ne bamala ogikola bagimuweereza asayiningeko lifuuke etteeka kati kooti y'amagye efuuke kooti yennyini kuba kati ebadde tribunal efuuke kooti yennyini ng'erina jurisdiction eza high court okitegeera efuuka kooti yennyini nga n'abagituulamu nga balina obba nga basoma amateeka naye nga bannamagye naye nga sobawa orders kisigala kya order naye ekyenjawulo mu byo nti kyo kiba mu mateeka zisigala era order esinga etteeka amaanyi order bagyepangako order tebagyepankako kati bino ebiriwo agenze mu high court bamuzizayo mu civil division muki is it a delaying tactic eya government okusobola okubeera bwe batyo mpola mpaka bino ebiggwa atadde yeeri nakugamba nti mu programu zitwakola wano nakugamba nti civil court tezirina nnyo njawulo ne court martial enjawulo ekyukamu ya bigambo nti wali martial wano civilian rule civilian law naye state yo engeri gye conductingamu niyo bakutwala mu high court wali eri ku Twin Towers baba kakuta bwe bati ne bakunywa so ze saabuguumirira nnyo nakugamba nti Supreme Court esazeewo tudde mu civil court enjawulo ntono
kakati ku kibuuzo ky'obuuziza, is it a delaying tactics? It is not a delaying tactics kubanga Dr. Besigye okusinziira ku network ne intelligence yange omusajja si wa kumuta kati okusinziira ku kyamuvunaana kubanga tiyabadde sure nti bwamuwa beyiro nti anaasigala mu ggwanga yadde asobola ofuluma n'alangira n'okulangirira nti nze bye Uganda mbikoze eki mbitadde n'asuba omukisa ogw'omukolako prostitution. So bagenda kukyusa files ez'enjawulo bazizze eno atandika okutandika ebyo okutambula fayiro ku fayiro fayiro atandika okutambula fayiro era olwaleero ku makya balooya be bagenza oteekamu application bail application mu high court kubanga bamala omusomera enakawa treason charges kati ebyo byamateeka kati bye tuzzeemu nze sofa kye naakagala kiri kimu kyeneebaza mu sinaariyo yonna bukyanga dokita bamukwata njagala kwebaza Erias Lukwago ne ttiimu ye asobodde okulwana olutalo n'akuba kooti maasho n'agiteeka wansi okitegeera kyekivaamu ruling ya Supreme Court at least agikubye n'agiteeka wansi gwasangibwayo naye nga gwatuulibwako kubanga constitutional court yasala government nejulira nga eyita mu kibiwa kiwanuka ne bagenda mu Supreme Court anti kyenjala okugamba gwatuulibwako kati pressure yava wali yagukubisaako enfuufu nagaanayi to dislodging of this matter tusobole okukola ki tusobole okusanitizinga ekifaananyi kyaffe ekirala nti bo basobodde successfully basobodde okuvuga Dr. Besigye Balukwago kati atandise okutuula mu civilian court abanuupu tewaliwo kyakoleddwa mudi yabaddeyo omukuba namateeka Sseggona wa Nuupu yabaddewa mu court yabaddeyo ey'amagye yete yabaddeyo ey'amagye yabadde muzino anti ng'agamba ki nga ataputa amateeka nga munnamateeka ku ludda lwa Lukwago yeah. kakati era eyo ye ttiimu gye nkugambye eyakuba court martial negisuula wali nekuba negenda mu Supreme Court nejjayo ruling okitegeera kakati batandise kubanga bakolera mu faamu emu kati batandise okuvuga high court bigenda kunyuma naye mbadde nkugamba bali bannaffe boligo ttiimu yaabwe eri luddawa ku baana abakyali ekitalya at least bano olulimi balulimidde ddala kakati bali bannaffe abataagala ba high profile lawyers batuuse ku ki abaabwe bali mu court martial abamu bateebwa mu kuteesa si mu mateeka abo tobabala byabufuzi bye byabata kakati bano bamacheta abaliyo kyovula banakugamba nti politics si wa hooliganism waba intellectual nti ba intellectual batuusiza ku ekyo ekiriwo kati gwe tobaagala wali ewuwo ku kitebe kyo mu butabaagala bakukoledde omulimu otuusewa mu kununula abantu kale bajoji musisi batandikiraawo bajoji musisi batobyeeke mabega kaawo neera kiganja bateekemu za application anti tebakanga they are not high profile lawyers tebakanga ani agenda obbawuliriza kubanga n'omulamuzi bw'atula mu ntebe n'amanya nti Bijirwa yali musango guno nga munnamateeka naye atyamu amanya nti bagukwata obubi CV efa kituufu naye kati bajoji musisi CV yaabwe ezitowa kyenkana ki tebasobola kanga wadde chief magistrate
bangamba ne guno ogwakibana gwali gubalemeredde ne bayita Seggona jukira bali basuse ne bamugoba bamukuba Seggona n'abagamba sigenda kuda n'abateekako obukokulizo ukwekuma unanyiga amapensa agenga munnamateeka ebintu ne bikkakkana kakati buli obeera mu sitwago ng'ate gwe kennyini weeryaza amaanya weekolako enkwe abantu bali mu kukolera olina ne bootayagala bakukolere tosobola kugguka waayikooti walaba ekifaananyi Kyagulanyi nga ayagala engalo za Seggona ng'alwanira nwanire Kyagulanyi ng'atudde awo waliwo Ssennyonyi ndowooza oba waliwo ne Lubongoya naye nga Kyagulanyi akulaga ayagala okukwata mu ngalo za Seggona kubanga ndowooza ng'alaba Seggona byakola byanjawulo ate agenda amuva mu ngalo agenda amuva mu ki kati okumuwa engalo ezo ku kifuba amusika komyawo kubanga nze bwe nnyimirizawo activities zange nga toziriimu kitegeeza ntuuka ekiseera n'eŋŋuma si kyakwetaaga kati ono kyeyabala amangu nagakana akasajja kagenda kunzirukako ate kamaze oprovinga nti kali credible tekakangibwa nina okulaga nti nkyakalina mu control just kumanuvalinga na kumanipulatinga situation naye mu mutima muli munda okweyagaliza kwe kulimu obuteyagaliza bwe bulimu obwana kigwanyizi buyitirivu nnyo kyekigenda okutta olutalo lw'abo abasajja kati naye bwe tubala emyaka gino kati yena tumalako ekisanja ku 10 NUP nga leading opposition political party so far Genovigirwa Moses omususu w'ensonga z'ebyobufuzi era munnabyabufuzi aludde mu kisaawe kino oswajjiwa mmeka mu kuvuga olutabaalo out of 100 of course 20% 20% tesukka waawo and that is a failure F eba F y'amaanyi F yennyini super F kubanga olutalo tewaliwo kiremye ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga management y'olutalo nkulu nnyo osobola okubeera na buli kintu kyonna osobola okubeera n'emmundu osobola okubeera ne ssente osobola okubeera ne contact naye management n'ekulema management kitegeeza ki kwe kumanya ekyokukola okikola ddi otya okikola naani that is study ya management y'olutalo etambulira awo okumanya ekyokukola okikola ddi okikola naani okikola otya ebyo ebintu bimuzannye kyova olaba agenza okumaliriza nga mu area gye twawangula gye tulina okukozesa as a stepping ground okulumba ebitundu ebirala ng'ate olutalo luliwo lw'amaanyi nnyo okusinga nga atalina budde bwa advancinga obudde obuliwo ate bwakusooka kulwanira wano olwawo oba owedde naye ate nga olutalo oluli mu area eyo ng'alwana n'ababi olwanira mu nnyumba kumpi olwana n'ababo so kitegeeza tewamanya kumanejinga lutalo olutalo balumanejinga mu lutalo ebintu ebikulu ebisinga obimanyi mu lutalo luno nkati nga luli Russia Ukraine Gaza Hamas ebyo byonna ne luno lwe tulimu wano tumutwala ekisookera ddala be balwanyi bo olina balwanyi kika ki bali ku level ki personnel that is pillar number 1 pillar number 2 equipment ebyokulwanyisa olina byakulwanyisa kika ki ebyokulwanyisa ebyo biri ku mutindo ogw'olutalo embeera eriwo okusinziira ku opponent ekyokusatu personnel gy'olina esobola okukozesa ebyokulwanyisa ebyo bano abalwanyi b'olina basobola okukozesa equipment ezo ekyokusatu is intelligence information are you in position okumanya ekigenda mu maaso mu lutalo okuva ewuwo n'ogenda mu nkambi n'omulabe
intelligence officers mu lutalo terusobola tambula nga tobayina ate oba ogenda kulwana ki iyo oba ogenda kulwana ki nga Kagame ye yakolanga gwa kubega ate bannamagye banne ne mu babo benyinyi otekamu bambe bali ba intelligence yabo kubega mu balakisi mwenyini nga ate mwina bambega kikuyamba okumanya basirikale kyabanyivu basirikale kyabayombye ne bakazi baabwe basirikale ki abaana abatasomye basirikale ki abateekateeka omugomo ababikooye ebyo bikulu nnyo kuba bikuyamba okweteekateeka n'okutereeza mu nkola kakati ffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi pasonero yali agiina emu n'agyesuulira ye kennyini nga invisible hand ezimu zimuyingiddemu byasuula Mabike n'asuula Mukaaku n'asuula Lubowa n'asuula Kasibante kati basajja lyabene mulimu abantu bali weetaaga sajja lyabene tali technical nnyo is more of political mulimu abantu abaali balina okusigala mu war room oba obaagala oba tobakola ki kati kyongamba nti mu lutalo Zelensky waba mu lutalo lwa Ukraine asobola okukkiriza bannamagye baduumire wadde munnamagye takolagana naye bulungi nnyo ate saakugamba Zelensky babbe miliyoni 4 eza dola ame komanda yazibba tukanga olutalo lugenda mu maaso naye gwe olaba yamukwata ngono bye yakwata Mpuuga miliyoni 4 eza dola zaabula za byakulwanyisa era muzimu mu nsonga lwaki Trump yayingidde mu nsonga ze Ukraine n'ayagala ozimaliriza nga Russia ye muwanguzi agamba ffe tuteekamu biliyoni 3.5 zibulako kati n'okutuuka ku GDP ya Russia ya biliyoni 4 eza dola mu Europe yonna ffe tusinga oteekamu nga tetulina bamemba ba Europe okitegedde tya ffe tukoma wano mulabe ng'egye mukola ki gye mumaliza ekintu kyammwe n'ateekamu n'ensonga egamba nti ne Zelensky yennyini akimanyidde ddala nti half of the money ze tumuwa tamanyi gye ziraga tamanyi gye ziraga zigenda mu corruption w'abasirikale n'obubbi obw'abasirikale mu lutalo so naye mbadde nkulaga nti Commander in Chief asobola n'okumanya nti gwakoze ensobi nawe olw'embeera gye tulimu n'akuddira ng'oluvannyuma kati mu mupiira mulimu moment singa tiimu efuna ng'ebatwala kawunta nebabaawo gwe bakolako 4 refu agabawo advantage kasamuba nga mukyayina possession mwabakola counter attack abawa chance ne mutwala bwe mugenda ne muteeba gola ajibala ate n'akomawo n'adiringa naki VAR akomawo ne bwatagenda mu VAR akomawo n'adiringa n'ono abadde akubiye engwala era n'amuwa yero ye nenga mwono yaba advantage nenga balekedde advantage ne golo ne muteeba oba ne balema so mulimu ebintu ng'otunuulira situation n'ogamba kiki tetwagala kujja twagala abantu okunyumirwa nga balaba zigolo zinywa asajja bafunye advantage yaabwe nje balekedde bateebye naye gwe akoze ekisobyo bakuddira oluvannyuma ng'olutalo lukoze eki luwedde n'okangavulwa kati kiba kikolebwa mu mpiira ng'ogamba otya nti mu byobufuzi tekisoboka so mweyo embeera tusabirigane busabiriganyi naye nga enkwata y'olutalo si yeyeweesa essuubi si yeweesa essuubi era tuyinza okumaliriza nga tewali mulimu guli awo ate bongedde kutta kyasangibwawo nga kifudde bufi so nze mbawa 20% nze nganze kubanga ffe engeri gye twali tukifugamu ebusoga kyafa busoga ebeera mobilized ku netiwaaka ya NUP nga Kyagulanyi ajjayo
without him tiwaba activity gyolaba ekola ki unlike nga bwe twakolanga luli tifu twakolanga za activities zaffe nga nabo ku kitebe bakopa ffe abakukitebe ne babala nga bakopa wa kareti yaffe kati ekyo mukulu yali takyagala lwaki kibasitula nnyo mmwe kisitula bigirwa ate bw'anaafuna empowerment ajja kuba muzibu ateekateeka kuwamba ki kuwamba kibiina kuwamba bwa pulezidenti bwa NUP kati yaba mu struggle ejjako oli kakati n'atandika okutataaganya mu kutataaganya n'atamanya nti naye kenyini akola ki afiirirwamu mukwano gwe yavuddeyo naye nalabye anyumya olutabaalo bannaani ani Chairman Nyanzi ndowooza taliddamu kuduumira parade anumya olutabaalo ki anyumya enkola gye bamuyisa bamutaddeko ebigoye bamuvuze tategere gye bamuvugidde bakoze eki Chairman Nyanzi yamazeemu amaanyi yakoze interview nezisuka mu 10 era mwaba mutaddemu kamera muliko ekizibu yakoze interview ezisuka mu 10 ng'anyumya olutabaalo olw'essaawa 24 what happened bamuyoola batya bamusibyeko kantuntunu bamuvuze tategere gye bamuvuze bye bamuyisizaamu byonna oyo ye muduumizi owa parade kati omwana ono gwe yali adumire bwe banamuyoola ye ananyumiza ennaku mmeka kati kankubuulire obuzibu si bwa Chairman Nyanzi obuzibu bwa bannamawulire baffe be balina obuzibu kati Chairman Nyanzi wabadde oteeka mu kamera ayogere ki ejja bamuyoola awo kubbiri CMI nga yeekukutte nonga nti ovuddeyo mu ssaawa 24 abana mukisa teguba na mukisa kuba bali tebakolera ku bya mukisa bakolera ku reality esooka kujjamu kyeyeetaaga kakati Chairman Nyanzi scenario ye nagiyizeemu ebintu bibiri ekisooka okusinziira ku budde bwe yamaze nga mukwate nga bwe kyayogeddwa obudde butono nnyo obwo nga CMI yeekukutte chances we ziri okugamba nti tebamukwa kuba CMI tesobola kutta mu 24 hours. That is point number 1. Wekiba nga teyeekwata nga bamukwata yakomplayinga mangu nnyo ne CMI bye baagala n'abamukwata n'ababuulira bye baali baagala era njagala okutegeeza NUP kati tekukyali byabufuzi kubanga gwe CMI ekukutteko nze ngimanyi ekukutte emirundi egyo bulungi nnyo mu sinaliyo ya mukwano gwo w'ebusoga Wayiso nti ye yabaddukako CMI nga ebadde yagala kukwata osogiddukako bw'oto bakutaddeko n'emmundu tosobola CMI nga yeekukimye tosobola kwemulula kubanga egenda okuyoola ng'emaze obbala kubanga eba yakubaze edda nga bakwetoolodde nnyo escape route zonna bazirabye nga bazze n'empowerment nibiba nga bya misinde babimala bagenda okukwata nga bamaze opulaninga buli kintu kyonna kubanga bakukuba mbuushi okiwulidde bakubi bambuushi si bano ba CID nti bakuwandiikira bakusamaniza ojje ku CID najja ne kabaji nakakulaga ndi detective wa police bali bakukwata lwaki basucceedinga mu arrest zaabwe batekinga obudde bungi ate balina resources ezimala tebakukwata bbira mupango basooka ne banoonyereza naye kati tugenda mukwata balina resources ezimala okukwata biba byamaanyi balina bikawuula ebivuka bikawuula nga kirina omukono gulinga omuti guno bafubutuka mu motoka nga omusajja alina omukono gulinga omuti guno nga bwogulaba ng'akutte emundu nga sebo ojja kgenda kati wali ku headquarter zaabwe ku CMI ng'ogyeko bamase wa Lukamba abataanywedewo n'amazzi ku level Nyanzi ku yali akoledde activity eyo ey'okuba parade tosobola kumalayo 24 hours kitegeeza ebya NUP byonna yabyogedde n'abimalayo kati statement yo ndaba ekwatagana ya police police ewakanya Wayiso yayogera ku TVM
ndi Nyanzi bamukwata bamuteeka ku CMI polisi agamba tagenda ngako ku CMI era nga kubanga yewe yajja ku TV the following day agamba Nyanzi ali ku CMI ko polisi never ne bisambanya negamba statement zakoleddwa Waiswa ali ku TV so and so mfu Nyanzi tali ku CMI yali rudda polisi yote yayogera yowe yali ndozo ba yagamba yali wande ne mucho yo yagamba tayali ku CMI kakati waliwo kakapapula konna karatasi eyamutadde sinakalaba sinakalaba nti kubanga woba oli ku polisi kasoyingira mu kaduukulu bwe pa ndafuna bondi tosobola kuvaayo nga tewali karatasi ekisoboka kyali kituuse kunze nzeka navaayo nga siina karatasi siraji bakaleke yanywa kati mba nkyali munda muzeyi wange naafa nga wulidde amawulire nti bakoze eki bankutte pressure zamukuba n'akutuka kakati nekifuuka emotional nnyo ni kwegamba kyebakola naga omusajja tumuleka agenda aziike taata we nenkunumba bukunumbi bwentyo bwamalozi kabaddamu ne bakuyita byali biwedde ebyo byali biwedde kakati Nyanzi ye situation gyabaddemu tosobola kuva mu kaduukulu konna nga tewali karatasi ekisoboka so ne CMI ngamba tasobola kukuma sawa 2 mu nnya zokka anti ye tasobola kukuma sawa 2 mu nnya nga yekukutte eba tenazuula byeyagala kati ate weba yakuta si yekuta direct ekuleeta ku SIU ekireka awali we bayita ba special investigation unit SIU ekireka kati abo ne bakuinterrogatinga bubi nnyo yabatandika okubuuza ebibuuzo kubuuza ebibuuzo ate bayinamu enjawulo n'aba CID headquarters banjawulo abo banjawulo eri SIU eri special investigation unit special ekola okunoonyereza okwenjawulo era bo bakola na CMI CMI ekukwata n'ekuweereza eno era be balina sitowa ya CMI esooka akaduukulu obusango obwo biki obwo omusulaawo ku SIU bakera ku makya ne babambusa waggulu embuya kati musawa 2 munya baba tebana bakumaliriza mirimo gyabwe nga bwenjimanyi kubanga gwe wagendayo zinagendayo baba tebana kumaliriza kati Chairman Nyanzi ateekwa okuba yakozesezza obwangu ennyo n'abagaba bannaye mwagala kumanya ki kubanga jjukira waliwo ebibuuzo bye bakubuuza n'obaddamu ne bagamba otulimba butere anti balina sikuriputi yaabwe wali okusinza ku level gwe baba bakumanyiddeko gwe suspect gwe bakutte balina bamanyi nti obimanyi okitegeera kati babuuza okusinziira ku kapasite yo kati Chairman Nyanzi alabika talina kiyaleseeyo nga Kyagulanyi yabyogedde kwe kuvaayo amangu nyate kati neri scenario nti bwe banga CMI yekuyoola gwe gweri naye nga nawe bakwetaaga Waiswa osobola okugidduukako bw'otyo tekisoboka kitegeezwa arrest eyo teyali genuine ebituli bingi teyali genuine CMI tekisoboka nsajja mbu yali amutaddeko n'emmundu n'okola otya leka naawe tekisoboka ekyo era Waiswa yeerabiramuko okupanga emboozi obulungi kubanga nawe abaana ku mikutu bakomyawo emboozi ye ne bagamba naye bantu tutegedde yeerabiramuko okupanga emboozi ye obulungi kubanga zibali abasajja mbamanyi bwe baba bagadde naliwo ennaku 9 muganda wange bakubezawo ennaku 9 nga buli ebyasejjusa ebyanita monge ebinabyanita monge nze amanyi kyekitegeeza muganda wange olunaku olumu lwomala ku CMI bakusindika ekitalya n'omalayo wiiki 3 otamaze lunaku olwo ku CMI kyekizimbe kye bakutuusaamu nga bakutadde akakutiya ku omutwe wansi n'owulira amaloboozi mu kizimbe mwonna nga gakukaaba nga gakukaaba wali ogenzeeko maika kati gukyali
wali ogezeeko mu guest house ezo zimutwalo gumu n'ekitundu osulemu oyinza okuba waka ez'ekyotera ezo kati oba munana baba bakooye abamu baba beebase okutandika saawa 3 ku nnyaawo n'ogenda opangise mbu ogenze kwebaka eruumu zonna zoyitako saawundi oba ogiwulira nga buli omu atumbiziza saawundi nogamba naye wanaasulika wano naze kwebaka naye wanaasulika wano tuzirina ebusoga eyo nga wonna wonnaawo wayeekaaba paka ku ruumu yo kakati n'ekibuga ekizimbe kya Ssemwayo bwe kiri omusimuzi w'omusaayi abeera bize buli dakiika towaddamu iyo towaddamu ng'asiimuula ali kwogwa omulimu ate si omu kubanga ekizimbe kya kalina maloboozi gafubutuka waggulu ne wansi otawongeya lazima ng'ogamba omazeewo essaawa 24 n'okomawo nga toyina na kiwundu wadde kubanga poetisi wa Nuupu ate ye obuzibu obumulimu nti baagala nnyo nti olukwatibwa bw'ati okuvaayo dakiika emu agenderawo ku kitanda era nagenza okulaba ali ku kitanda ekyeddwaliro ayingidde eddwaliro nti alwadde naye bali nga bwe mbamanyi nga bamudischarginze mangu ewaba abadde bamukutte ebya genuine webabanga tibadde tebanamukwata deni yazanye ekintu kye naye obuzibu bwe yakikozeemu teyaluddeyo yali badde alwayo kokko bwe buzibu bwe yakoze buka teyaluddeyo kubanga nena anti kati byabufuzi of course kyokka ayagala constituency ekyokubiri byebyo byobufuzi bya Nuupu kusaasirwa tewabaawo master plan eplaningiddwa nti tutambula bwe tuti ebyobufuzi bya Nuupu ebizanyira ku mikutu kubanga ndaba over the weekend nze mbadde ngoberera ekisi ya Kyagulanyi balumbye ofiisi batutte ebyuma byaffe balina ne capacity sibe tracking ebyuma byabwe batutte nga balaga nti biri naggulu nalabe muwozi ngaddamu ku exit kino mukiddemu mujja kulaba nzaani nanti nga Kyagulanyi ataddeyo ka post alaga nti batutte gadgeti zaabwe kompyuta ne simu naye bano balina gadgeti yaabwe batrackinga gadgeti ezitwaliddwa abalaga nti ziri naggulu ku poliisi no emotoka ennaku zo ziriko number plate eriko tracking device osobola okumanya webagikoze eki webasibidde kati emotoka y'abamase walukamba yeeyo gye baateeka ku layini gye bamukwatiramu erimu ka tracker kati bagoberera engeri gye yatambuddemu erimu ka tracker bagenda ogira bwe bati nga yasibidde ku lusozi waggulu Ssemwayo bagipaakinze awo era bwe babata nga baboosi bavaayo bavuga naye nga ku Ssemwayo iri yali tovaayo ovuga era bannaye ffe mutuwenga ekitiibwa bavaayo bavuga babakwatanga baboosi nebasibanga baboosi nebabatanga baboosi oyinza okunga nti olutalo we lulyawo abasajja tibabeeranga batunda byali byakola ki kulwana kukola amawulire amanene kubanga dokita adde atambudde dokita yabadde w'amaanyi adde atambudde nga gamawulire balina okukola ki balina okugagabana kibaluma lozani bwe tukomawo wano wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nejjeno bijirwa Moses tukomye wano tujja kuddingana olunaku olwokutaano nga twogera ebigambo mu ggwanga eryaffe erya Uganda akuume atakuumira mpeera